olwali linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwamba obutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Olunaku lwaffe luno olukulu lwe tutuukiriramu emyaka 9 kasooka Paalisi yaffe ebangwawo. Kubanga Kereziya akalima ku Pentekoste ne Buloba yatandika ku Pentekoste. Bali abaali batiitiira batandika okukola omulimu. Batundowooza bye tulaba ebyabagole bano. Nsaba abagole oba betuleza oba mujje mubanyonyogere bonna babeere happy. Because you have come to celebrate love, also, abali atali happy, emiryango mingi tambula. Bano abagole bazze kwegwanira mu maaso g'Omukama. That's what it means. Kikulu bulijjo okugambiragambira eyo naye olwaleero I'm very serious. Katonda ye mujulizi wange. Awo nno ndowooza abagole bano ate ne nkubiriza n'abalala. Emirimu olwa Pentekoste mututuuza mu ofiisi tetubala mirimu ate nga muli eyo kyamwetegereza omwetegereza omutasaabu gyekiti batuzanganga mu luli addemu mu kibiina amala okwetegereza alo salawo mwoyo aze mwoyo atukozesa ebyamaanyi atukozesa ebyebiddeeri okutuukirivu awo no tumuwa ekyaja ekigambo ekyo kibeere bwe kityo nyange okutulaga nti tebagenda okukola ekitukkiriza okulaba Katonda muteeko muvaano mukakase nti olwo omukazi gwereese mu maaso ga Katonda kubanga naye takulaba bulungi tumulaba si kubanga katuusirizaawo abaana agamba ebasobola Nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuuka okufa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Nkunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Thank you.
ekibiina ekikuŋŋaanye mu buyinza kereziya bwampa nangirira nti ono ye mwami n'omukyala Kasendwa.
Bisooke biibireko wano. Narongo yingidde mu kikata ekitukuvu. Mu butongole bulijjo yambadde afaayo. Yo mpagala okubadde.